Okusinza ku kunoonyeza okuzze kweyolekera mu alipoota ekolebwa kalisoleso wa gavumenti buli mwaka, Uganda efiirwa ensimbi ezisoba mu triliyoni za Uganda 10 nga zino zonna ziggwera mu bikola bya bulyake na bulabbayi. Ng'ategedde kino, kalisoleso wa gavumenti omukyala Betty Kamya ekizuula nga singa abantu ba bulijjo beesuulayo gwa naggamba mu kulwanyisa ekirwadde kino, enguzi mu ggwanga yakweyongera okutinta, kati n'asaba buli munnayuganda yenna obuteetulako nga zudde akulupya ensimbi z'omuwa omusolo. Ne bw'oba driver ng'oli driver naye nga mukama wo alambula sites 5 buli mwaka zazimba, olina obuvunaanyizibwa okututemyako. Mbufu bwe bumu omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni azawera nga kati bwazudde awali ekibondo ky'enguzi nga ye paalimenti y'eggwanga era akakasa nti wanakakkanira nga bawerako bakwatiddwa. So now I have got proof that what I've been hearing as a rumor is actually true. Ebigambo nga bino nga bikyawadde bannayuganda essuubi, ate minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga General Kahindo Tafiire yasinzira ku matikkira g'abayizi aba Kampala International University ne yeewuunya lwaki abavubuka b'ensangi zino bazembe nnyo ne beetulako ng'ensimbi z'omuwa omusolo zibbibwa. Ate n'abasobola okuteeka abakulembeze waabwe ku nninga. Stand up and tell us, sorry, enough is enough. You have to stop here. We are in power because you vote us into power and therefore we should be held accountable. Oboolyawo ng'obubaka buno bwonna bubakkakkanye mu mmeeme, abavubuka ba Uganda ensangi zino ab'epaati Kira Generation Z oba Gen Z balangira okwekalakaasa okw'emirembe ng'ennaku zomwezi 23 omwezi guno ogwa Julayi nga lwe lunaku olw'eggulo. Batambuze ebigere okutuuka mu paalamenti y'eggwanga babulire abaka nti ekyokulya enguzi tekikoma ku kyakubaswaza buswaza mmwe ng'ababaka ko n'eggwanga lyonna wabula kyakukosa ne bazzukulu bammwe. Bano mu kujja abadde balowooza nti omukulembeze w'eggwanga ko n'ebitongole ebirala ebirwanyisa enguzi byakubaaniza na bimuliko n'amazzi ag'okunywa nga babasiima olw'obuvumu bwabwe. Kyokka abasindikidde poliisi ko n'amagye abasoba 15 ne bakwatibwa mu bukamu bw'ekitalo okukira ku bazizza ogwa Namunkukulu. Embeera gy'oyinza okuyita okwekyusiza mu kitinga embazzi empaliza okuba yamu n'abawangadde mu ggwanga lino okukira ku ba Gen Z okumanya lwaki bwe tubalitwala nga bazira b'eggwanga ate gavumenti ebasuziza luzira. Ali kusiiso agamba njirwanisa naye mpolampola temira era naye yeka yachogerako nti okulwanisa enguzi mu Uganda nti n'abali b'enguzi bokka basobola okuvaayo ne bakujja mu buyinza. Abantu bano bavuddeyo batandikire wennyini awali ekinyusi naye gavumenti olw'okutya n'okuteebereza nga temanyi lutalo no gye luyinza kuggwera na wagye lunaakoma kwe kugezaako okumalamu buli ayina ekirowoozo ekyo okumumalamu amaanyi. Baganda ekyakulidde abavubuka kituukira bulungi ku lugero lw'okunyigiriza ennyindo n'ogireeta omusaayi anti bano okutulumuka okutuuka ku kino kyavudde ku kubulwa wa bwe bayinza okwekubira enduulu kuno okumalawo obunyiikaavu bwabwe. Tumaze ebbanga ddene nga tukola gavumenti okulaba nti ewa abantu omwagaanya okwogera ku bintu ebibaluma, naye ebiseera ebisinga buli babadde bavaayo omukka ne guvaayo emboko ne zivaayo. Bwabudde gavumenti kikyamunya okulowooza nti wakyaliwo omuzizuko gwonna oguyinza okukoma ku bigendera by'abavubuka bano kubanga balabuse nnyo era nga mpaawo kyakubakweka. The study conducted by Cambridge University shows that the Generation Z or Gen Zs have too much access to information and are able to tell when somebody is offering lip service in governance or not. Okumala okwekalakaasa nga kuno babula nti gavumenti egwana okuvayo obukuukubira erwanyisa enguzi awatali kusisiriza newankubadde okuttira omuntu ku liiso. Obuvunaanyizibwa bwa gavumenti okuvaayo n'ekola ekyo kyesaanidde okukola. Bwe tekola ekyo ne bw'okozesa amaanyi ag'enkanawa kiseera kituuka n'olemererwa abantu ne beenyuwa. Gye buvuddeko abakulu batula akakiiko akataba enzikiza ez'enjawulo mu ggwanga ka Interreligious Council of Uganda bawabula nti abavubuka bano obunyiikavu bwabwe bawuyise mu kuteesa. Bano bagamba nti mpaawo kyakuteesa ku nsonga za nguzi. Teriwo kyakuteesa ku buli bwa nguzi. Kyetusaba gavumenti kye kimu nti gavumenti eteeka amateeka gaffe mu nkola. Omuntu aba alidde obubi bw'enguzi oba akozesa bubi ofiisa agiveemu balekulire ate babateeke mu kooti. Waliwo consensus oba okukkiriza kwawamu mu bannansi bonna nti okunyagulula ensimbi ezirina okutuusa obuweereza eri abantu ba bulijjo kibi. Ekyo abantu bonna bakkiriziganyako. Kati ani aba ateesa n'ani? Abatwala ensimbi z'abantu ba bulijjo be baba bateesa n'abantu oluuyi luba tezibalanse. Balabudde nti buli kiggwana kisaana kikolebwe okukakanya abavubuka bano kubanga abatandikidde mu mirembe bantuuka akaseera ne babulwa ayinza okubakkakanya. Baagala okulaba nga waliwo enguudo ennungi, baagala okulaba ng'omusolo ogusoloozebwa gukozesebwa bulungi. Kati wenguzi bw'ebeerawo kiba kitegeeza nti ebyo tebisobola kubeerawo.
n'olwekyo ng'abavubuka nabo babeera n'okutya kuba kati ennaku zino basoma naye tebakyasobola kufuna mirimu. Kyazuuka nti ku buli mbalirira ya ggwanga esomwa ensimbi ezibamu ebitundu 20% ziggula mikono gy'abalyako ekkona balabbayi era nga abakungu ba gavumenti ebitongole nga poliisi ko n'ekitongole ekiramuzi buli mwaka bwe banyuka ne tereetebwa eddene ery'obuli bw'enguzi. Akatubagiro kano konna okusinga kava ku nsimbi z'akasiimo ezeegabira bakamisona ba paalamenti ko n'aguludde oluvuganya gavumenti mu kaseera ku Mathias Mpuuga kyokka bagambako okukuba mu kifuba abamu ku bo ne baanukula mu ngeri ya kubereega. Samuel Sebuliba, Agafe ku Spark TV.